era ne mukaba wange minisita bw'anaaba ayogera mujja kuwulira nti enkulaakulana y'abantu nzikiriza teyawula mawanga kuba bino ebigenda okukolebwa bigenda kusitula embeera z'abantu ffenna. Lwaki tuli wano olwaleero? Akatale kano Kame Valley Market bwe bumu ku butale obwalondebwa abakulembeze ba Mukono municipality, abakulembeze ba ministry gye tuva, ate era n'obukulembeze obwa cabinet obukulibwa Mukama waffe president, ate era ne kayisibwa mu parliament. Bwe bumu ku butale obugenda okuzimbibwa. Ffenna embeera gye tukoleramu tugiraba, newankubadde eri bwekyo era nga mwe tuwangaalidde ebbanga eddene, tulina omukisa okukozesa ku nsimbi zino okusitula embeera eno. N'olwekyo akatale kano kagenda kuzimbibwa katuuke ku mulembe ogusingira ddala wano. Naye nga ekyo tekinnakolebwa, walwawo emirimu egikulembera, era emirimu egigenda okukolebwa mu nnaku zino n'okutandika ndowooza Monday wiiki ejja, kwe kuwandiika abantu bonna abakolera mu katale kano, ng'ekigendererwa bamanyibwe, era ekiseera bwe kiriba kituuse nga akatale kano kawedde, abantu abo abawandiikiddwa be balitunulwamu mu kusookera ddala mu kkomyawo abantu ababadde bakoleramu. Newankubadde tulina essuubi nti kagenda kuba kagazi, nti ng'oggyeko abo abakoleramu ne bannaffe abalala abali ku makubo bajja kuyingizibwa mu katale. Naye ng'abo ababaddemu be basoose okufuna ki? Ebifo. N'olwekyo exercise eno egenda okukolebwa, tubakubiriza tugijjumbire, naye tubeere benkanya, tubeere b'amazima eri abakulembeze baffe. Oyo yekka aliwo y'aba akola ki? Awandiikibwa afune ki? Omudaala nga akatale kakoze eki? Kamaze okuzimbibwa. Kati ebifo ebiriba bisigaddewo bye bijja okugenda eri bannaffe be twagala okujja ku ki? Ku nguudo bajje mu butale. Temubaamu kutya kwonna. Amaloboozi tegabulamu olumu agaawukana ku ekyo ekya gavumenti. Ne twagala obbakakasa nti omuntu yenna agenda okuwandiikibwa ajja kukomawo mu katale, okuggyako nga ye tasiimye kukola ki? Kudda. Kati enkulaakulana teyawula langi, era ekyo nzize nkiwulira foomu eziwerako, naye nga waliwo foomu egenda okukozesebwa okuwa ssebo oba nnyabo batuule naawe bawandiike byonna ebikukwata nnyo, bizinensi gy'okola, gwe nannyini kifo ekyo, ebintu ebiwerako bikuumibwe bulungi nnyo ku municipal council. Era bwe muli bamukomawo, eyo ye list gye tutunuulira okufaananako nga bwe kiri wano, nti muteekebwateekebwa mu mbeera kimu, si kujja ng'ono
kitwanguyiza emirimu, kijja kwanguyiriza abo be tugenda okuweereza nti wajja mu katale bwe mba njagala ennyaanya kumiddwa obulungi nti ojja n'okola emirimu gyo ekiseera bwe kituuka ekyokukebera ku mwana n'ogenda oba n'oyambuka n'okola ki n'omukeberako mu gyo. Eyo ye standardi gye tuleeta. Standardi eyo enkulaakulana eyo nnungi. Kale tubagumya ku bino bye tugamba olwaleero. Mwewala amaloboozi agaawukana ku meeya ne town clerk bye babazze babagamba era bye bagenda okukola ki abaamu ab'akatale ne bannaffe be tunajja ku nguudo. Tetugenda kukkiriza embeera yonna ey'abantu abeewa bweru olumu nga beekobaana n'abantu abo tebatandika ogitupangisa. Ekyo tekijja kukola ki? Ndowooza bino mubiwulidde. Minisita atwala gavumenti ey'ebitundu, omukulembeze w'eggwanga bazze babyogera ku akatale kaabo. Ebyo ebigambo byange ebitono ennyo ddala, naye tubasaba amakubo munzikirize nzoogereko ng'ezimu ku zo ly'ekkubo lino. Mwoyo abeere naffe kubanga wagamba nti we munaabeeranga omu babiri nsaba kagenda kuzimbwa kagenda kuzimbwa naye nga tetufunako mukisa gwonna mukoma minisita kukiva mu gavumenti mukamwa ka gavumenti kayo kennyini akatugamba nti mubutuufu akatale kagenda kukola ki kuzimbwa. Naye nga bwozze twagala otukakase bw'oba amanyi time frame ogituwe emitima gy'abasuubuzi bano gibakke nti emyaka 3-2 kajja kuzimbwa mu weeks 2 oba mu nnaku bwe ziti. Tukke emitima tumanye nti emirimu gyaffe tugiteekateeka tutya okuvaawo wano n'okudda ewalala. Ssebo akatale kano katudde ku bugazi bwa eka emu n'ekitundu. Eka emu n'ekitundu eyo ssebo tubadde twagala nnyo okuteetako ne bannaffe abali wabweru eyo. Obutale obusinga bwonna babuzimbye nga budda waggulu, naye akatale kaffe tukasaba kabe nga kagazimuuko, nga kagazi okusinga waggulu. Naye ettaka lino eka emu n'ekitundu abaliwo tulitumala, naye bannaffe eri abava ebweru obwe tubona tuyingiramu liyinza okufundamu. Tukusaba ow'ekitiibwa minisita ensonga eno nno nkulu, otugaziirize katale kaffe singa kiba kisoboka. Abali willing okutunda amazima weebali, abatwetoolodde bonna twayogerako nabo bakakasa nti bajja kutunda singa gavumenti evaayo n'obukakafu nti obalaga nti batunde. Akatale kano n'abakoleramu bonna okutwaliza awamu 25,000 bonna okutwaliza awamu. Tusuubira nti abantu 25,000 awo buli lunaku, buli musuubuzi yenna, buli muntu akolera mu katale asobola okusinkana abantu 5. Abantu 5 abo kitegeeza nti buli nnaku akatale kano kwetooleramu abantu 1,000 buli lunaku buli lunaku. Kale kagattako nnyo ku mukono mu ngeri y'ebyemusolo n'okulabirira ekibuga okutwaliza awamu. N'olwekyo bakalowoozeeko nnyo
mu mbeera eyo bwetyo. Nga tuli wamu ne Municipal Council twakola enteekateeka ng'abakulembeze aba section heads naffe okusinziira ku bifo ebiriwo twasiima era tulowooza nti tunaba batuteeseteese bulungi tujja genda. Sebo beze abalala bonna abali wano ku lw'ekisa kya Katonda nze mukubiriza olukiiko olutwala ekibuga kino mwotebenkedde mwendabanga omwenya. Ndi wano okukiikirira ssentebe wa Central Division Mwami Kabanda. Sebo Minisita amanyi nti okimanyi nti yaweereddwa obuvunaanyizibwa ku lukiiko olutaba ebibuga byonna mu East Africa. Abadde atukiikirira ku lukiiko olutaba ebibuga mu Buganda ne yasumusiddwa kati atula ku lukiiko olutaba ebibuga mu East Africa era balina olukiiko lwe balimu. Tukubireko mu ngalo kubanga ekyamazima okazizza akakuba akajja emukono. Basebo ne bannyabo njagala kubategeeza ebbanga eriise tubadde tetufunangako mukisanga mukono nga bwe mulaba abantu batudde awo bwe batyo. Era singa ntumya wano ekifaananyi ng'olaba minisita ng'atudde nga Radisa amuliraanye nga Town Clerk ali wali. Saagala kwebaza muntu yenna, njagala kwebaza Katonda atukakkanyiza emmeeme naddala ffe nze ne mmeeya n'abatufaanana okuyiga okukola ebyobufuzi eby'ekikulu ebitwala abantu baffe mu maaso. Kubanga olwaleero tutudde wano ng'ekitutuuzizzaawo kimu kulaba abantu baffe ab'emukono bava batya ku leva esooka ogenda ku leva ey'okubiri. Ekyo kye tubadde tuyaayaanira. Twagala kwebaza minisita era kaneebaze wano mu kamera President Museveni okutuwa minisita ayogere Oluganda lututegeere obulungi. Radisa agamba okubanze Radisi nakufunira poloti nabuti era kati oli mutuuze. Sebo minisita mu bufunzo bw'ekitalo njagala maaso g'okwebaza ow'ekitiibwa meeya. Kyamazima gwakanga musana kakiro tabulamu naye ku lw'enkulaakulana y'abannamukono tukkiriza okutambulira waki awamu. Njagala neebaze emeeya tumwebaze bannange. Ebiseera ebimu bwe tuba the municipalities mwenda ng'era Mukono municipality y'emu ku zo. Tumaze ebbanga nga tuwulira enteekateeka eno. Gavumenti yaffe eya wakati yafuna ssente okuva mu World Bank nga ssente zino zigenda kukola emirimu egy'enjawulo, naye nga egimu ku egyo mwe muli okuzimba amakubo agawerako mu bitundu bya mu Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo, mpozi ate n'okuzimba ebifo we tukolera emirimu gyaffe nga obutale. So njagala twebaze gavumenti olw'enteekateeka eyo ennungi ennyo eri abantu baayo n'engalo ez'omwanguka. Twebaze n'abakulembeze baffe abalungi bwe tutambudde ebbanga lyonna okulaba nga tutuuka ku lunaku olwaleero. Bakadde baffe meeya, Town Clerk ne ttiimu zammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzikiriza teyawula mawanga kuba bino ebigenda okukolebwa bigenda kusitula embeera z'abantu ffeffenna. Lwaki tuli wano olwaleero? Akatale kano Kame Valley Market bwe bimu ku butale obwalondebwa
abakulembeze ba Mukono municipality, abakulembeze ba ministry gye tuva, ate era n'obukulembeze obwa cabinet obukulibwa Mukama waffe president, ate era ne kayisibwa mu parliament bwe bumu ku butale obugenda okuzimbibwa. Ffenna embeera gye tukoleramu tugiraba, newankubadde eri bwekyo era nga mwe tuwangaalidde ebbanga eddene, tulina omukisa okukozesa ku nsimbi zino okusitula embeera eno. N'olwekyo akatale kano kagenda kuzimbibwa katuuke ku mulembe ogusingira ddala wano. Naye nga ekyo tekinnakolebwa, walwawo emirimu egikulembera, era emirimu egigenda okukolebwa mu nnaku zino n'okutandika ndowooza Monday wiiki ejja, kwe kuwandiika abantu bonna abakolera mu katale kano, ng'ekigendererwa bamanyibwe, era ekiseera bwe kiriba kituuse nga akatale kano kawedde, abantu abo abawandiikiddwa be balitunulwamu mu kusookera ddala mu kukomyawo abantu ababadde bakoleramu. Newankubadde tulina essuubi nti kagenda kuba kagazi, nti ng'oggyeko abo abakoleramu ne bannaffe abalala abali ku makubo bajja kuyingizibwa mu katale. Naye ng'abo ababaddemu be basoose okufuna ki? Ebifo. N'olwekyo exercise eno egenda okukolebwa, tubakubiriza tugijjumbire, naye tubeere benkanya, tubeere b'amazima eri abakulembeze baffe. Oyo yekka aliwo y'aba akola ki? Awandiikibwa afune ki? Omudaala ng'akatale kakoze eki? Kamaze okuzimbibwa. Kati ebifo ebiriba bisigaddewo bye bijja okugenda eri bannaffe be twagala okujja ku ki? Ku nguudo bajje mu butale. Temubaamu kutya kwonna. Amaloboozi tegabulamu olumu agaawukana ku ekyo ekya gavumenti. Ne twagala obbakakasa nti omuntu yenna agenda okuwandiikibwa ajja kukomawo mu katale, okuggyako nga ye tasiimye kukola ki? Kudda. Kati tundu bwe kiti, bwe mba nzize byennyanja nina ensonda wenkola ki? Wendaga. Bwe mba nzize kugula mmere yakulya, kuba tukimanyi buno mulimu bakadde baffe abafumba emmere gye tulya, nabo nga balina bwe babateekedde obulungi. So exercise eno egenda tuyamba okumanya baani abalimu, bali bameka, bakola mirimu gifaanana gitya. Ekyo kituyamba okuzimba akatale akabamala obulungi, akapulaningiddwa obulungi, akateekeddwa obulungi, nga kalimu ebintu byonna, amazzi, amasannyalaze, ebifaawa. Era nga mukolagana nga temuli njawukana naki n'emu. Tukkiriziganya. Etteeka lya gavumenti lyakyuka. Etteeka bwe likyuka ne tufuna kye bayita Market Act. Ne lijjawo obukulembeze obwaliwo titulonda chairperson. Ne bateekawo kye bayita Market Master. Eno ye Market Act section 20 eragira town clerk okulonda Market Master nga mukozi waki? Wa government. Abeera n'akakiiko kakola ki? Kakola nako. Kwensuubira nti tetuyinza kuleka bakulembeze abensa
So awo tujja kulungamya tutambule n'abakulembeze bonna. Saagala mubeere n'enjawukana mu katale. Njagadde tugende okutandika project eno ne bwe naaba siriiwo nga project etandise bulungi. Nga bwe najja omulundi ogusooka ne mumbuuza nti naawe omwana owaffe ozze okutulimba. Kati njagala kubakakasa nga sinagenda nti sajja kubalimba. Buli kye nabagamba mu bajeti ya meeya mwami Nkooyooyo ne ttiimu ye ey'abakansala bonna nga twegatiddwako aba division mwami Kabanda ne Kyasa nti tubituukiriza omwaka oguwedde. Era ngenda kuwa accountability eyo. Muleme kubuuza bibuuzo biki. Kale webale nnyo wano era n'eggangu yaliwo e Namasiga omusikawe wuuno Mugerwa omulaba be baatuwa akatale awo wonna waliwo bwe kakwata ne kajjaawo ettaka nono waliko jjuuko netuwaayo ettaka eka emu n'ekitundu eryawano ne mugamba mwandaga pulaani 3 nti mujja kulonda kwezi emu tubaleetera omuzimbi ajazimba akatale. Kati ndi musanyufu olwakino ekigenda mu maaso. Bano abantu bonna obugenzi n'obabuuza nti bamanyi kale atammanyi wano n'abaana weeka bajja kugaa nti ffe twagala erisawo emukono kalina wano ne kalina tu oba kasooka kakomaawo gino emyaka 10 gye ngenda okutambuza wano mukono municipal council abalijja baliyongerako namba 3 ne namba 4 naye abantu baffe wano baagala nnyo akawansi ne namba 1 kyebasabye. So ndowooza n'obugambo obwo basewo ne banyawo sinakye katale naye guteredde. Era njagala obeebaza nti ogubaddewo gwonna tubuyagegenze. Ndowooza gye tugenda katugenda kutambula ffenna. Honorable Minister, I think osobola okulaba state y'abantu baffe gye balimu naye leero tuli basanyufu nti minisita azze okuwa obujulizi nti akatale kajja. Kitegeeza ki? Wakyaliwo emirimu egyetaagisa okukolebwa ate egyo gyetaagisa ffenna. Ekiddako okuwandiisa buli omu ali mu katale. Mbadde mbasaba bino si byana alinamu omudaala nagutunda oli ali mu katale yagenda kubeera mu katale akaddako akagenda okuzimbibwa. So buli omu agenda kutuyingirira n'abagala okuteekako abataliiwo. Kino njagala nkivumirire nga because this is the next step gye tugendako nti buli omu alina ekirowoozo ky'okuteekako mukwano gwange muganda wange nga tali mu katale kano essaawa zino akyesonyiwe akyerabire because tulaba we are behind the scenes naye tufollowinga buli kimu ekigendo mu katale. Mbadde mbasaba nti omukyalo ono market master gwe baabawa ali mu mateeka. Kimanyi tubadde n'obukulembeze mabega naye baatuwa market master kubanga etteeka limukiriza okukola. Mbasaba tukwatagane naye tuwandiise buli omu ali mu katale kano. Priority egenda kuba ali mu katale abalinamu emidaala as we speak. I want to defer nti tulina emyoga nsobola n'okutwala ku stalls. Waliwo omulenzi avuddewo eyafuna ku byennyanja nze kennyini gwe naakyalira. Waliwo omukyalo w'ennyaanya era mukiyita okutikula ekizibu Alan agambye baleeta minisita ayogera. We have written to the state solicitor general tetunafuna answer. Ate akatale kaffe katudde ku ttaka lya Buganda abatubanja ssente. So our hope is mutuyambe mupushinge so that we get the title. Maybe in the next phase tusobola okulaba akatale k'Egoma nako nga kazimbibwa because one market akeekame tekamala mu municipality. Ate bannaffe abali Goma tumanye embeera yonna gye balimu. Kyendowooza nti neeno tuli bangi twandibadde tufuna abalala we basobola okubeera. So as I get off, I beg that you help us push issue ya Goma market ettaka ly'Egoma
so that tusobole okufuna other services, because ne local government etudde kutaka naye nga teririna biwandiiko. Banange munzikirize abanateeka ebbali tukolere omunnamukono tusobole okukulaakulanya ng'emukono municipality. Mbalamusizza nnyo ate na bano ngo batunuulira kwaliwo ababeera mu kirasa. Mbalamusizza nnyo ne tawuni Kiraka nga bwe yayogedde mukono munsanyusa nnyo. Nasooka n'endowooza oba yonna movement yegitwala nga ndaba ebintu byammwe mubikola bya bintu bya musana byanguwa. Omanyifu aba movement tetulwisa mbeera naye mwebale nnyo, mwebalire ddala kukwatagana naffe ne tutambuze ki ensonga. Mutera nnyo okulengera ebintu eby'omusana, ebintu ebirambulukufu, so mubyebale. Kaakati mukono olw'okubamu mwali empanga mu kyenguudo, mujjukire ssente zaffe za kuwakanira. Akola obulungi gwe bazikola ki? Ako ke kalimu mu kintu kino. Era nammwe akatale kano bwe ngenda kituukako bwe munandwisa nga ate nkatwala awaki. Kati kyovula mukono yo nedduka. Kati ssaawa eno njogera nga ziwe enkya nkoma osimiriiro simanyi enkya nkomawo ate kukola kyanguudo. Ebyo tunabyogerako kwolwo. Naye mbasaba ekintu kyemu. Programu eno twagitengeka ati eringa Bayibuli, leeta ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ne Katonda akuwa emiki. Gwajja teeno ye zaka. Sasula zaka ogisasula otya? Mpa akatundu ako ka mita mwako nsobole okubakolera we munaakolera dduyiro, emyala n'amataala. Kuba kino kibuga tetugenda kubagamba nga kati obudde buzibye tuggalewo mugende ewammwe mukole ki. Tetuli mu kafyu. Business mu Uganda tuzikola 24 ki. Era gye tujja mugenda kulaba nga n'enguudo tuyimiriza ebimotoka ebinene okutambula. Nva mu butale simanyi kuleeta bigundi kayunga mmere mwe mulina kuyingira kiro kuba emisana business ndala. Kakati tosobola kugira mukyala ajje wano ati kula ebintu nga akatale kali mu nzikiza. Si kyekyo bannange. Weebale nnyo akubye mu ngalo nammwe abazijja ku katale. Enguudo zammwe zino ze mwatandise nazo nkoyo oyo yampa enguudo nyingi. Kati mwatandise ne kilomita yegwe 8 gattako 9 siza kilomita 2 gatukoleka 2. Tulekeyo naffe biri bye tunaaba bangi ate mama tunakola lumu. Buyinza otugobanga mugamba tumazeyo 226 ate nga tulina okubeerawo 227 28 31 n'ebiddako. Nze nange nakatandika nti twetega naffe tutezekanyeebwa 14 sizireeta kati nzisembyayo eri. Temuntetekanyiza meya wange ne banne kuba kati bentegeera bwe mbazi gye mukono ozijangaziwa teri magi, teri mayinja, teri bivumo. Bwembeera ano oyinza obutalowooza nti ndi wa movement abantu bonna njagala batwala munda wakuba bakyawalira bakyesibyeyo. Ngezaako bagamba bane lino lyekkuba eki ettuufu mbw ate likyalimu ebinnya kati ebinnya byonna kamembalewo ndabe we mutajje. Si kyekyo bannange. So kaakati mbasaba kateeka yammwe yali ya butale bubiri naye mbagambye bwe munaakola ennyo ate mwiza nofuna akatale akokusatu kuba ndaba ab'e Kampala bali mu birooto bo balina obutale 4 naye nga bwe mumanyi balibo beewakanya. Omanyi bawakanya buli kijja bamaliriza n'okwewakanya nabo batalise okwewakanya. Mwali mulabyeko omuntu apozinga n'ennyini naye epozinga ng'omuntu kiri Kampala. Bwe bamala to impose themselves ne ba opposing themselves bagenza okuzuukuka ng'obudde bukedde. Imagine senga meya nkoyo yakukalera ku makya n'agamba sigenda kuyisa budget yeno naye ng'omwaka ogujagala tawuni Kiraka amuwa amafuta agenda alaba emirimu. Mwami Makumbi oba n'okola kati kyekiri e Kampala. Lodi meya yeewakanyiza ne yeemaliriza nga yennyini yeekoze eki. Naye nze ate bwe nabyo nsanyuka busanyusi ngamba kikole. Waliyo umbrella yange ennungi gireete nange nsaasaanyeeko. There is another one. Abantu bano banyangwiriza omulimu. Nina ekizibu emukono. Bwe ntanga meya nkoyo yo taliiwo oyinza okulowooza waali. Deputy meya byera December. Ngera tulina we tutandikira kuba kiri phase ewe soka ate buyo mwasoka kalevu nga kawedde
nga tukugamba akuwata omuwa 14 agenda omusajja muleke eri nawe okole ebibyo tatso temukayana n'abantu kuba kino yakirina ye yakyagadde n'atugamba kankibawe simanyi senga olunaku zino nkoyo y'amaziga gakaaba ngajja n'agamba bannange mukono enguudo obutale koffe kakkana amaziga go tugakoze eki twabalanga bayibuli nti tugawulidde naye muzikirize nebaze so twebaza omugenzi oli olw'omugenzi ku lulwo nti bakitaffe babeeranga n'okulaba okwaki okwewala kati mwenna senga abantu abo tebagamba mwenna wano senga we muli akeedi meka ezaali badde wano bwe tusalaasala mu poloti muvaamu sente meka naye muzeeyi yagamba abantu bange bakole ki bakole ndowooza awantu wano wabakuzizza nyenze mpulidde wano RDC ng'ayogera chairperson yani mpozi aluwa kati bwe muba mwagala okukola okutambuza emirimu jangu wanda kulagira kwata omukulu oyo mu integrating mu kakiiko kammwe kano